mulina ezzadde ndiraba litudde abaana bammwe mubalina muzadde era obusiraamu tukuza tuzaale naye mu bye balina okubeera nti mubakuutira mulina okubeera nga mubalaamira n'okubeera nga mubalaga nti kyabbeeyi mubaagazisa obusiraamu bwabwe mubakuze nga mwana wattu mubaleerera ku busiraamu era mubakubiriza okubeera nti babwagala bategeere nti ekyebbeeyi busiraamu ekyebbeeyi kuuma busiraamu tebabuzannyisanga nga bw'obatuuza ng'ogenda obazza ku ssomero noga nti baana bange ekyebbeeyi kyembawadde kusoma yenna anaalemu okusoma tondaajaniranga nkugambye genda osome beerayo teekayo omwoyo ng'omusomesa asomesa tobizannyisa nze nkuwadde kusoma nja kuneerekereza olaba kitaawo ndi musajja mwavu kagatoka nnema okugula nnema okulya akanyama ne maama naye naayongerezaako nange njagala okwambala akagatta ak'ebbeeyi nange njagala shaliya ey'ebbeeyi ne mwana waffe twerekereza tuyambe osome nga bw'omulumirwa ku ekyo mugambe nti muwala wange mugambe nti mutabani wange beera musiraamu munnange temuzannyisa obusiraamu temubuzannyisanga nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah bw'amala omugamba nti idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin aya eddako Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabi Ibrahim ne Yaqub wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub nabi Ibrahim ne Yaqub batuuza ezzadde lyabwe batuuza abaana baabwe babagamba nti ya baniya abange mmwe abaana baffe inna allaha astafa lakum ad-diina fala tamutunna illa wa antum muslimun owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabasiimira yabalonderayo eddiini busiraamu n'agibawa katemufanga temuzannyisanga obusiraamu okufune kubato nga temuli basiraamu bannamaddala nga siggwa omusiraamu omutuufu bakiramira abaana baabwe kansuubire nti naawe ababo olinayo darusu ewaka olinayo olutula lw'obatuuza nga lwakusoma busiraamu nga lwakubalaamira nga ggwe muzadde waabwe nga ggwe taata waabwe ng'obakuutira kubeera basiraamu Maka Muhammad alayhi salatu wassalamu bwatugambye yeesiimye nnyo alayhi salatu wassalamu n'omu yali alambudde mwana wattu akavubuka akaana kaali kato nga kakyali kato naye nga yali akalaba kakwano kwe bw'agenda okukalambula nga kali ku ndiri nga mwana wattu obulwadde bukaluma kali bubi kyava akagamba alayhi salatu wassalamu naga nti owange qul la ilaha illa Allah Islamu kagamba la ilaha illa Allah wakimugambira nga taata we naye waali akaana kakyusa amaaso katunulira taata waako taata nakagamba nti gondera taata Kasimu kyakugambye mwana wange yogera taata Kasimu ekigambo kyagambye ky'obuddamu toddamu kubuuza kirala taata yasoma amaaso n'alaba ng'omwana ono amubuuza nti taata owulidde omukulu kyangamba ŋŋambe ki ansayo eri ki ku ekyo nga nti genda bugenzi mu maaso omwana n'ayogera ekigambo ekyo naga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah n'ayingira obusiraamu bwe yamala okukitoola Allah n'amujjulula omubaka Muhammad alayhi salamu naga nti neebaza Allah ataasizza omwana ono omuliro nga Allah ayisiriza ku nze olaba obusiraamu kyabbeeyi kuva ku bwana buto olina obukkiriza nga bwagala obusiraamu bwabwe bw'atyo amakuutidde Allah subhanahu wa ta'ala bw'okkirira wansi era suratul Bakara kyaliwo ewamu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di Nabiyullahi Yaqub alayhi salatu wassalam aba asemberedde okufa okunaatera omutuukako atuuza ezzadde ye atuuza abaana be abagamba nti ma ta'buduna min ba'di mugenda kusinzaani oluvannyuma lwange nga naawe bw'obatuuza n'obalaamira okwagalana n'obalaamira okuba obumu birungi si bibi n'obalaamira okukola bakakaalukane nebira si bibi birungi genda nabyo mu maaso wabula tukulembeza obusiraamu ku nsonga zonna babeere basiraamu babeera abasiraamu bisigadde Allah waali ejja balabirira riziki yaabwe weeri Allah agirina kasabeera nga bakyali balamu sooka obakubirize sooka obagazisa obusiraamu ababuuza nti ma ta'buduna